Kankubuzo mulundi ogusembayo yiga tebakuzinangako okwebaka ku mama wange kyasobola okukkiriza nze sobola okukkiriza ate katika batanze nze kukkiriza biki tosobola ndabona omwana musiru kama katika bata yiga muveeko mwesonyiwe oba abyewakanye naye nga abasiyazi b'e Kampala babazinira nimitwalo etaano naye nongala gati nali mbulamu bulungi oyo gwe mutaddema gali mbulamu buli musiyazi nti agenda ebweru si buli musiyazi nti agaggawala si buli musiyazi nti afuna emmotoka agikuziniramu yaba mu mmotoka naye gwe olibeera ku bigere paka bagenda kwonoona amatako wejjanjaba obulamu bwo bwonna ofune endwadde z'omukabina ezitawona omanye akasolo kamu kakujjanjaba naye akabina kazibu because ekyenda kibeera munda ekyo kasolo babikulako bati ne bakiraba akabina bakuzina ne bakuteekamu endwadde neweezibikula bati neweegatta atajjukira mu bina wabeerayo B kati B ayina reaction gyakola ki gyaleeta mu mubiri gw'omuntu kati weyeegattamu endwadde zifisifirizi n'agenda akola ki n'agenda aleetera ddala kolera omanyi kolera yenyini kolera n'ajja mu nnyuma nga zola tokyasobola kuwona baana mwe mugenda kuwunya paka kufa nga ne bw'onaaba totukula nga ne bakuteekako sabbuuni omojiki Clorox nga tosobola terera nnyuma okujjako kusalamu ekyenda bakuteekeyo ekyembizi muve mu gwatabimanyi olinga amatako ga kitaawo naawe ku busolo bwe nnina osobola okuteekamu ebintu ebyekisirusiru naawe ogambye alinga ati alinga amatako bali babisekiso olingana tategeera amawube ezzolo baamuzinanga olwo ne bamukayanira ne mu WhatsApp group oyagala kumpunzikiramu bamulya bagambe buno gwamukayanira mu WhatsApp group bakayanira mukayanire eti naawe I will kill you, leave my man alone. So no, sajja gwe esiyo kumo era sebo okufunzikidde abantu bali family giga zayawukanize Kampalaawo ebbira lya Igoli balisebo abantu bawukanye bayagadde kwettira Kampalaawo lwa Igoli live yigalo nati bakiraba kino omubiri balowooza wansi wabootedde bazinanga oyo